obudde bw'emisana obeera mu kayisanyo oddinkana na mirimu opatikana na mbeera bambi tosobola kufisa kadde kumanya bwe bitambudde mu nsi tuulokalire tukutuuseeko agakuto mu babiri olwaleero bagenda ne bakabasanya obwongo obw'abaana bano abato ddala ne batandika okubasendasenda okubakuliriza mu bikolwa eby'obuseegu ebikolwa bye tuvumirira eby'ekisiyaga olabira ddala omwana omuto ddala abawala abato oli n'alyoka ateeka TikTok ku live kaana kato myaka 11 12 ne weebuuza nti ddala bano bantu balamu ddala bannayuganda batuufu oba bagwira naye ng'ate baffe bamuno mu ggwanga lyaffe. Mu mawulire g'enfuna ku mmeeza wano omusawo wuuno abadde akuba abakyala kalifoomu nga bazze okufuna obujjanjabi n'abakaka omukwano poliisi emukutte. Ebyokulonda bino bizzeemu waliwo abalaajana nti bakooye ebyokwerinda okweyingiza mu bululu. Omusumba omulala wuuno akwatiddwa kigambibwa nti abadde ateekateeka okukukusa abaana. Poliisi yiino yeerayiridde egenda kufaafaagana n'ababunyisa obuseegu ku mikutu emigattabantu so nga waliwo abadde agobwa amagye ku nnyanja bwaguddemu tazzengulu. Ennaku z'omwezi zino 20 omwezi guguno gwa 2 omwaka 2023 nkwaniriza ekiro kya leero ku Kyabasafama Radio Serubwatuka. Eno ye radio ya Lumaama Mamidde Enseno Buganda 88 nze munna Buddu Lukenge Sharif okukulembera mu bannange tukuwa ensonga ezeefuza amawulire mu nnaku olulamba nakugamba gabeera mangi naye tulondobayo bya nsonga bye tuleeta muganda agakutte ombabiro ogenda okwebaka ng'otegedde ensinga bwe badde musaawa eky'amawulire wabula nzikiriza nkubuuzeeko awo wonna w'osinzira okutuwuliriza oli otya munnange wa bodaboda owa takisi oli otya ali mu katale weebale gy'otuusako engalo oli mu ddiiro lyo oli mu kisenge kyo wonna w'osinzira okuwuliriza Kyabasa nkugamba tega amatu ensonga nnyingi ku mmeeza wano timwaga kutomba biro gwe nga togagwa nkwebaliza ddala abali ku social media WhatsApp timwaga kutomba biro mwembaagalako ensuso timwaga kutomba biro Facebook namwe temujjanga okwo omukulu ono alina kyagamba nkuwa ebyalera ekyamazima obwenkya buli wala bingi ebize bibaawo nkulaba oli ku boodayo okanda capati owa takisi naawe ali ku mulimu gwe essaawa eno weebale kukola kukaza na kuweereza weebale kulindirira amawulire go agajja mu ttumbi agakutte mu babiro. Weewaawo kaakano tuli butoola malusu naddooka oli ku y'obujjajja katutemeeteme ensonga ezibadde mu lunaku olulamba jjo nasembajjwe nga bulijjo mukulu wange ono mu byuma atavaawo ensonga zonna okukutuukako obulungi awo wonna w'osinzira okuwuliriza Kyabasa sigenda kulwa gentandise nago ebipya bino byongedde okuzuulwa ku ngeri baminisita n'abanene abalala mu gavumenti gye beegabanyaamu mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka amabaati okuva mu yafeesi ya Ssaabaminisita kyokka nga amabaati gano gaali gakuweebwa bawejjere wali mu bitundu eby'Ekalamojja era ensonga zino zongedde okufuuka namulanda nga mabeere gambwa era ensonga z'amabaati gano agoogerwako zaaviiriddeko n'okukwatibwa kw'abooluganda baminisita avunaanyizibwa ku nsonga z'Ekalamojja Dr. Goreti Kitutu ne bakwatibwa ne bayoolebwa. Kakati poliisi ng'eri wamu n'akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti ke kakutte abooluganda ba minisita ow'ensonga minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'Ekalamojja Goreti Kitutu bwe babasanze nga batunda agamu ku mabaati agava mu yafeesi ya Ssaabaminisita ate ng'ekyewuunyisa amabaati gano galiko obulambe obulagira ddala nti amabaati ago gavudde mu yafeesi eya Ssaabaminisita w'eggwanga era ebigendererwa byago byakuyamba bawejjere okuva abooluganda ba minisita Kitutu lwe bakwatiddwa okunoonyereza kwagenze mu maaso era vulugu ayongedde okuzuulwa eyeetobeka mu nteekateeka eno eyali ey'okugabira abantu b'Ekalamojja amabaati gano ate abanene ne bagezza wabula ensonda zitegeezezza Kyabasa nti ttiimu eziri mu kaweefube ow'okunoonyereza ku ngeri amabaati gano gye gaabulankanyizibwamu zaakizudde nti ate waliwo abanene ab'enjawulo mu gavumenti okuli ne baminisita abadda ku mabaati gano agali ogw'okutwalibwa wali mu bitundu eby'Ekalamojja kyokka ne bagazza mu bintu byabwe abamu bagateeka ku maduuka gaabwe abalala baatwala mu zaadduweya ne bafuula amabaati ago ne bagafuula langi munange ne gatagenda wali mu bitundu eby'Ekalamojja nga bwe kyali kitegekeddwa okunoonyereza kulaze nti abamu ku baminisita
nga bwe nkugambye bakyusa langi ez'amabaati gano nga bwe nkugambye agamu ne gatundibwa agamu ne gakyusibwa langi abamu ne bateeka ku mayumba gaabwe ng'abantu n'ebirala bingi. Ebiwandiiko ebiva mu yafeesi ya Ssaabaminisita biraga nti minisita ow'ensonga z'ekkalamojja Dr. Goreti Kitutu ye yasinga ate okufuna amabaati mu nteekateeka eno. Yafuna emigogo 75 mu nnaku ez'enjawulo. Amabaati ago gamuweebwa mwaka guwedde. Kaakati wulira okunoonyereza kulaze nti sipiika wa paalamenti Anita Anet Among naye yeefunira amabaati 500. Abalala abafuna ku mabaati gano mwe muli amyuka omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Jessica Alupo yafuna amabaati 5. Ssaabaminisita w'eggwanga yafuna, njogera ku Robina Nabbanja Musafiri, yafuna amabaati 2,000. Ate minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija yafuna amabaati 600 lulambirira. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugolobi yefunira amabaati 300. Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Jacob Obothi yafuna amabaati 300. Ate minisita ow'ebigwa bitalaze Esther Anyakuni yafuna amabaati 300. Amabaati getwogerako kigambibwa nti gaali gakutwalibwa wali mu bitundu eby'ekkalamojja gayambeko abantu abo. Ttiimu ezikola okunoonyereza era ziraze nti nampala wa gavumenti mu paalamenti ono ye Anderson Obua naye yafuna amabaati 300. Minisita w'empisa n'obuntu bulamu ono ye Akula Oluse naye yafuna amabaati 500. Yadde nga y'omu ku balwanyisa obukenuzi mu ggwanga lino Uganda. Minisita omubeezi ow'ekkalamojja Agnes Gitutu kati oli kwenda kutegezaako ye minisita owa kkalamojja yennyini. Kaakati ono minisita omubeezi ow'ensonga z'ekkalamojja Agnes Nandutu naye yeefunira amabaati 2,000 n'abalala bangi ku omubaka owa Central Region ono ow'abavubuka ye Agnes Kirabo naye yeefunira amabaati 2,000 n'abalala. Amyuka kaliisoliiso wa gavumenti Ani Muhirwe agambye nti ebyakoleddwa mu kunoonyereza biwuniikiriza era bitiisa. Kaakati ne tutandika okunoonya ku bantu bano abaafuna amabaati nga baali bakimanyi bulungi nnyo ndigagenda kuyamba abantu b'ekkalamojja. Tuleese minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byokwerinda mu ggwanga lino Uganda era omubaka wa Tololo ye Jacob Obothi Kyabasa bwe mutuukiridde ndi mukulu amabaati gaali gakuyamba bawejjere. Ono agambye nti teyejjusa kufuna mabaati gano era yeetaaga amabaati amalala n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo era nti nabyo abyetaaga. How would I obtain it irregular? Is that the kind of the spinning you want to do? Did I steal? I asked formally, I have asked before. In fact, I need more agencies to help our poor people. We are actually the region I come from, second to Karamoja. Karamoja should not be compared. They have other special needs. But here we need as much government interventions as possible. It's only unfortunately we don't have a minister in charge of bouquet. Minisita ono Obothi takomye ku ekyo agambye nti ye yali amanyi nti amabaati gano gabaweereddwa okuva mu yafeesi ya Ssaabaminisita nga tamanyi nti ensonga z'ekkalamojja. It's not true that I got iron sheets from Karamoja. What I got was for some churches here. It's from the office of the Prime Minister. The record is there, and I think there is not much. If there is anything else, please get back. But that is all. I don't know about that. The Prime Minister's office has iron sheets not only for Karamoja, even started before that. Okay? Yeah. But it is, I sympathize and I feel for, the leaders and the local people from Karamoja who would really take that everything that was gotten is from there. I think that is downplaying the effort that the office of the Prime Minister does as a many other. Ate ye minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi ono nga ye Fred Kyakulaga agambye nti ye yasaba amabaati ago
teyalondoola gye gaava. Ye yasaba busabi mabaati naye gye gaava atamanyiiyo, yakwata bukwasi mabaati n'atwala. Simanyi kubanga saagajja Kikaramoja, zinagajja mu ofiisi ya Prime Minister. Ofiisi ya Prime Minister newange evunaanyizibwayo. Sobekiri ofiisi ya Prime Minister ekola Karamoja yokka. Nze natuusa amaloboozi g'abantu bange mu ofiisi ya Prime Minister. Ofiisi ya Prime Minister nenyanukula, ebirala sibimanyi. Era omukulu ono atubuulidde ekyamuviirako okusaba amabaati gano. Agambye nti ekitundu kye kyakosebwa omuyaga, amabaati ne gatikkuka ku masomero, amayumba g'abantu. Ye kye kyamuleetera okusaba amabaati ago, nti era gaakola omulimu. Abantu 15 benjiikirira n'essomero limu baafuna obuzibu. Empewo yajjako obusolya obw'ennyumba zaabwe n'obusolya obw'ebibiina eby'essomero. Nensaba ofiisi ya Prime Minister okubadduukirira. Ebawa toto amabaati 300 nga bali abantu abaakosebwa buli omu agenda kufuna amabaati 8. Essomero nga ligenda kufuna amabaati 18 okuzzaako akasolya. Omumyuka wa Ssaabaminisita w'eggwanga lino ow'okusatu ono nno ng'era atuula ku lukiiko lw'abaminisita, ono ye Lukiya Nakadama, yagambye nti teyamanya nti aweereddwa amabaati gaali gagenda Karamoja naye nga yagafuna. Ewange twafunayo tsunami in my district, so ne bebayanga amabaati ago gaali gakugenda ku bintu ebyo ebyayonooneka mu nkuba. Ensonga lwaki twafuna amabaati ago twatandika dde okubikozesa. Ate naye nga ngate byali biraga nti galina genda Karamoja. No, kati na ofisi ya Prime Minister amasanya amabaati bwegabanga gazzenga naye nga tulina obuzibu. Olunaku obuwulira abambazi ba Parliament they come to raise nga balina obuzibu bwabwe. Nze simanyi babampa ga Karamoja babampa kugaawa. Wabula omuteesiteesi omukulu mu yafeesi ya Ssaabaminisita Keith Muwakanizi ono agambye nti kaakati ye ebigenda mu maaso bimusubidde, abuliddwa ne waatandikira. Twafunye information that awo amabaati aga Karamoja gabadde bagadaivatinga. Omanyi precisely twawada amabaati genda Karamoja, so that's what is being investigated now. So Ogambo tia, and we are now taking action, working together with the cooperating now CID and corruption in the office of the president. That's all we can do. Baja kutugamba obafunye omuntu wena obadali involved and that thing will be punished. So what else do you want me to do? Kaakano ekyabasanga bw'ogimanye tutuukiridde omu ku balwanirizi oba abalwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lino Uganda, Marone Agaba nga yesenkulu w'ekibiina ekya Anti-Corruption Coalition Uganda. Ono agambye nti ebizuuliddwa mu yafeesi ya Ssaabaminisita biraga nti vulugu mungi mu yafeesi eyo, nti era abantu bangi mu yafeesi eyo eya Ssaabaminisita balina okuzzibwako ebbali banoonyerezebweko kubanga nti buno buli bwanguzi obuwedde emirimu. Gavumenti erina okuvaayo neetereza ofiisi ya Ssaabaminisita kubanga tuzze tukiraba nti scandals ezisinga obubbi obusinga bubeera mu ofiisi eyo, naye tukirabye nti obuli bw'enguzi gye bujjudde. Ekyokubiri ko minisita gwe basanze n'amabaati, famire gye basanze n'amabaati, ekyokadda nti walina okubaawo okunoonyereza kubanga sisuubira nti minisita eka ye yabaddemu kubanga sisuubira nti yakola mu prosesi ezo zonna. Ekyalo ekituufu ekyandikoleddwa minisita kwe kusooka okulekulira, okunoonyereza ne kugenda mu maaso. Naye mu Uganda tulina kufuna kalcha y'okulekulira. Bwe balowooza nti kyali mu kiringa kiki ekiringa kya busika tayagala kuvaawo. Kugamba ekintu ekituufu nti minisita yandirekulidde ne wabaawo okunoonyereza kwetengeredde, bwe waba kutwalibwa mu kkooti atwalibwe mu kkooti. Bwe banga atalina musango era omusango gumugibweko. Wabula Ssaabaminisita w'eggwanga lino Uganda, Robin Nabanja Musafiri agambye nti ye yaleeta n'enteekateeka eno ey'okulamba amabaati ago naye ebyokugafunako yabisambaze. Kyabassa Radio Buganda Kooli 88 nze munna Buddu Lukenge Sharif. Ekizimbe ntudde ku Masengere
omwaliro gwa 2 laadiyo ya Ssemunywe Buukula. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Awuliriza gano ga mpuna naye nga gavudde mu byakwerinda ne Dennis Kato Luwandaga. Waliwo omusawo wuuno bulijjo abalwadde baddukirayo ku ndwadde ez'enjawulo naddala abakyala abo naye bwe batuukayo ng'abakaka omukwano waawa. Dennis Kato Luwandaga nkira okumanya ensonga zino ate kaalutuviire ku ntono mulongo biri bitya binati nabe wuuno agudde ku ddwaliro ly'Entebbe erya grade B. Omusawo wawuno tuyinza okumuyita Nansi. Ye Nansi nnono si mukazi musajja. Manyi nange dda nali manye Nansi abeera mukazi. Ne Nansi sebo asobola n'okubeera omusajja butere. Kati ebyembi Nansi wuuno kuteesa Denisi akwatiddwa poliisi nga n'okunoonyeza okugenda mu maaso. Ensonga emukwasizza yakukabasanya balwadde. Omanyi waliwo abakyala ababa n'endwadde ezo ez'ekikyala. Era bangi bagenda ewabasawo abakugu mu ndwadde ezo mu lufuutifuuti bamanyiddwa nga bagynecologists. Kaakati abakyala be bagenda eyo nga bagenze okubajjanjaba. Munnanga ate nga Nansi ono omusawo eyakuba ebirayiro ng'amaliriza emisomo gye nti ajja kuweereza mu bw'ensimbu n'amazima ate nga dda ku balwadde bano ng'abakabasanya oluvannyuma lw'okubakuba chloroform abangi gwe bamanyi nga caliform. Abakuba obuyiso ne bawunga. Kati okunoonyeza kwazudde nti omwami ono Denisi eno kibi nnyo. Omusawo ono Denisi kuteesa nti emabega kaawo aliko abalwadde be yakabasanya oluvannyuma lw'okubakuba caliform era ng'abadde amanyi n'okubawuliriza n'abatwala ku quarters z'eddwaliro kubawa badde asula bw'atyo n'abayisa bubi nnyo nga yakolawo akafooke nga yakolawo enfooyi. Kakati okukwatibwa kwe kwadiridde abamu ku baali bakabasanyiziddwa okwekubira enduulu nti naye musawo Denisi nga atufuukidde akayinja mu ngatto tutwala endwadde zaffe ate atuzza mu birala kwegamba eryandibadde eggonero ali lifuukira ddala eddwaliro nga n'akalamu kosigazzaamu ate nako kuggwamu. Kakati bino byonna olwatuuse ku desike z'abakulu mu poliisi okunoonyeza ne kugenda mu maaso baamugwikirizza ne bamugamba tutwaleko ewuwo okugenda okwaza enju ya musawo Denisi kuteesa ono nga chloroform ba caliform mwali ajjudde omwo ekyalagidde ddala nti omukulu abadde ensonga nti omukulu ono abadde yeefuddemo mu kukabasanya abalwadde. Amiiko omwogezi wa poliisi mu kampani emirwano Luko Wesigire agamba nti omusawo ono mu kaseera kano akuumibwa poliisi nga n'okunoonyeza okugenda mu maaso naye asabye abo bonna abali bakabasinyiziddwako omukulu oyo musobola okuleeta obujulizi era bwe bunaabuleeta muyambeko poliisi etwale mu kooti musawo kuteesa Denisi ono avunaaniwe mu mbuga z'amateeka. Awuliza amawulire ge tulimu geegano agakutte omubabiro amawulire g'otayinza kubuusa maaso ddala ge gakutte omubabiro. Dennis Kato Luwandaga nkyali naye gaatuleetedde obuseegu bususse ku mikutu egya social media naddala omukutu ogwa TikTok nti abaana babeera okwo amabeere gatambulira bweru abaana beeyambula nga tebalina wadde kafansonyi. Poliisi egamba buno obuseegu tegenda kubukkiriza bwonoona omugigi omuto. Dennis nkyali wuwo awo poliisi yazudde etya obuseegu ku social media? Omukutu guno gwa TikTok gunyumidde nnyo abantu ne gwagala n'okusinga Facebook ne WhatsApp n'emikutu emirala katugambe emikutu emirala awamu olw'ensonga nti gubeerako ebisesa bingi ate n'ebyobuwemu bingi naye mu kubeerako n'ebisesa ebingi kuliko n'abamu okukola agagambo ganene okukira emizindalo naye n'otunula ku musajja amokkodde ekigambo nga muntu mukulu. Kati nno bw'oba okyayogera ku musajja ayinza okumukolera ku TikTok abaana b'abaana abato bazze balabwako enfunda nnyingi nga bakozesebwa abantu ababali emabega waabwe nga balina ebigendererwa ebyabwe era ebigendererwa eby'okujja abaana bano ku mulamwa n'okutattana eggwanga lino. Yavuddeko waliwo akatambi akali katambulira ku mitimbagano nga kagamba ki nga kalaga omwana ng'anywegera nnyina amuzaala mu ngeri eyali esasamaliza ddala
era obutambi bungi buzze bulagwako ku mitimbagano gino ddala WhatsApp, TikTok nga bulaga abaana abato abatereddwa mu bikolwa ebyefaananyirizaako eby'ekintu ekikulu oba n'omukwano ogw'ebikukujju. mulimu ne benda nga bakola live ng'oli agamba muno kale awo tulage ku bbeere n'ogamba enseera zeewo. Ebintu ebyo byonna byonna ate kisinga olina okuluma ebintu ebyo babyogeramu ne babyogera mu Luganda butereevu abamu bayinza okuba nga si Baganda naye olulimi olukozesebwa lwe lusinga ate oba oliawo okuweebuula naye poliisi egamba nteekateeka egamba nti kati egenda kutandika okuluma olw'ensonga ekizudde nti abantu bangi baseeguukiddwe okwo era n'abaana baagala okutambuza omukwano ogw'ebikukujju bayise ekkubo bakozesezza lya TikTok bakutte TikTok obuseegu bwonna babutambuliza okwo ne balaga abaana abato abalenzi n'abawala nga baseeguwalira ku mikutu egyo. Kyokka ng'omukutu ogwo osobola okugukozesa n'ogagawala. Ndabako abakozesa omukutu ogwo naye nga bali mu byanfuna tebalinamu ebyo oli atundirako ngoye ze abantu bangi ddamu lya Ssaalongo ono waffe Ssaalongo ddamu lya Gerald atundirako n'enkoko nno bitere ku WhatsApp okwo n'emikutu emirala bw'oba oyagala enkoko nga gw'ojje waddamulira nga kugamba nti eno ya ssente bweziti kakati kitegeeza nti WhatsApp ne TikTok abazikozesa obulungi baziganyuddwamu naye Fred Nanga mwogezi wa poliisi mu ggwanga gamba ati enanga alabudde ne Sekulabula nti nga poliisi okwetooloola eggwanga lyonna gwe banaakwatira mu kamooli abasaasaanya obuseegu ku TikTok mugenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka mubeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Bagenda ne bakabasanya obwongo obw'abaana bano abato ddala ne batandika okubasendasenda okubakuliriza mu bikolwa eby'obuseegu ebikolwa bye tuvumirira eby'ekisiyaga olabira ddala omwana omuto ddala abawala abato oli n'alyoka ateeka TikTok ku live kaana kato myaka 11-12 ne weebuuza nti ddala bano bantu balamu ddala bannayuganda batuufu oba bagwira naye ng'ate baffe bamuno mu ggwanga lyaffe. Obuzibu bwe tulina buli nti obutambi buno babukwata mu nkukutu mu bifo ebyekusifu ate babikwatira mu bitundu omuli abantu abatalina ssente abali mu mbeera etali nnungi kati era oli wemuwa ssente okusikiriza abaana n'okubayingiza mu kikolwa ekyo ne babawa ssente abamu bakisirikira kuba bakirabanga ekkubo ery'okukola ki ery'okwetaasa okufuna ssente n'ebirala naye nga twagala okukubiriza abantu baffe nti buli lw'otwala akadde n'otunulira ku butambi buno busisittaza bukwasa ennaku. Mulongo mpuliddeko omusumba muyite pasita abadde akuŋŋaanya abaana nga basuza wamu abalenzi n'abawala bibadde wabinaate bino bibadde Wakiso omulungi atuuliriza omusumba wuuno Ssennyonjo Joshua yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuzuulwa nti abaddeko abaana 47 bakukulidde mu kazigo kamu bwe kati mulimu abalenzi n'abawala kati teebereza naye kibadde kigambibwa nti omukulu ono abaana bano abalenzi n'abawala abadde ateekateeka kubakukusa kubatwala mu bitundu ebitali bimu wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda okukuba ekyeyo. Poliisi egamba nti ono ekimukwasizza kwe kugibuzaabuza n'agirimba nti wakuumira abaana bano wali mu mateeka era wamanyiddwa Ministry of Nanyizibwa ku kikula ky'abantu gite Ministry of Gender naye bagenza okukeberakebera nga tamanyiddwa yadde n'omulundi n'ogumu. Kakati ono agenda kuba ekyokulabirako eri ababadde emabega oba abalina ebirowoozo by'okukusa abaana abalenzi n'abawala eyo bw'anaavaayo ndowooza ng'atandika ekkanisa yeneetambulira ku mazima. Ono yasangiddwa n'abaana 47 ku kyalo ky'e Kayunga Naluvula e Wakiso. Abaana bano 47 omwo abadde abawala 27 n'abalenzi 20 bonna yabadde apangisizza kaluumu kamu nga bonna beenyigiddwa omwo. Temuli kinaabiro embeera mbi nnyo alaga nti yawandiisa ekibiina kye nga NGO ogenda okumusaba ebiwandiiko nga tabiina. So wano era we tweyongerera okukubiriza abazadde nga tonnaba kutandika kuwaayo mwana wo gegana amakubo agamu abantu ge bayitiramu okusikiriza abaana bammwe neno oluvannyuma ne balyoka babayingiza mu bikolwa ebibi. Mu mbeera y'emu
abaana babana abalala 13 wakati w'emyaka 13 n'emyaka 19 bakoze ki banunuddwa poliisi okuva mu kibuga Tororo basangiddwa nga baliko munnaabwe amannya ge ye Adupa Benedicto yali yabajja mu bitundu ebikaramoja nga baleese Tororo yakiteeberezebwa nti ono yali abaleese kusoma naye ekibuuzo omwana w'emyaka 19 ajja atya banne karamoja n'abaleete Tororo ate nga naye abaleese kusoma nga ye muzadde ebibuuzo bingi ndowooza yabajja Karamoja nga abasuubiza basale n'atuuka Tororo nga ate teziriiyo n'abakuumira naye mu kasenge ke kamu naye kiteeberezebwa nti abantu bangi bava nnyo mu bitundu nga Tororo ne bafulumira ne bagenda e Kenya ne bagenda e Kenya ne bava ate ne balinnya ennyonyi ne bagenda okuba eby'emawanga g'Ebwarabu kakati ebyo tubiteeka ku bbali ekitongole ky'amakomera olunaku olwaleero kigambo ekyo mbadde ngenda kukubuuza olwaleero ab'ekitongole ky'amakomera teboogedde ku nsonga ya Ssegirinya ne Ssewanyana engeri gye bayimbulwamu omanye ebigambo bingi bizze byogerwa nakaakano byogerwa n'olwaleero nti enteebwa ya Ssegirinya Muhammadi ne Ssewanyana ne Alani Ssewanyana nga birimu amatankane ng'empale z'aba 7 jjukira nti bano baali bamaze ennaku 524 mwaka gumu n'ekitundu kumpi mwaka gumu n'ekitundu myezi 17 nga bali mu nkomyo era omulamuzi Lawrence Tweyanze olwabata awataali gamba nti babbeiro yiino bagitaddeko omukono bagitutte wali ku kitongole ky'amakomera basayininze ne bayimbulu bano bo ne bayimbulu omu ne bamutwala masuulire najja emmengo wano naye n'ebibuuzo byasigala bingi ebikomye okubanga bingi n'okweyuzayuza kyekiwaliriza manyi n'okweyuza kubaddewo kungi enjuyi zizo zigamba wabaddewo okuteeseganya birugamba nedda amateeka gakoze ate oliawo mukulembeze nti nze sibimanyi sinnabimanyaako naye wabaawo afuirira ezirwana era butere kakati no kino kiwaliriza Frank Baine nga mugezi w'ekitongole ky'ebyamakomera agambye ate Baine wuno wano agenda kutubulira ekimuleese wano tulabe biggwerawa kuba waliwo n'obutambi bw'endabyeko oba yalowooza ki omubaka Ssegirinya ne munne Alani Ssewanyana kubigenda maaso awo nze naawe mu butambi bw'olabyeko bubadde bugamba buti oli ng'agamba nti balina woteeri gye bali ate nga famire egamba tuli mu ddwaliro ate abamu ku bannakibiina ku social media okwo balina woteeri gye balimu nti ate yaki ebigambo bingi nanti waliwo era alabwako Alani Ssewanyana n'oyo mukatambi ng'ali ku ddwaliro bamujjanjaba ali mu kujjanjaba kati ba woteeri kika ki y'ensonga lwaki nkugaya ebigambo matankane nga mpale z'amasebe Frank Baine katumuyite wuuno atubuulire ekimuleese wano ndi wano kukakasa eggwanga nti Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana tetwabayimbula mu bukyamu ebiwandiiko byali bisatu ebyali byetaagisa era twabifuna ne tulyoka tubayimbula ensalawo ya kooti kuba nti abasibe bano ababiri bayimbulwe receipt gye basasulirako ssente mu banka ekakasa nti ssente z'akakalo ka kooti zasasuddwa n'ekiwandiiko ekiva eri mu kooti nga kiragira nti OC ayimbule abasibe bwe twamala obifuna electronically tewaliwo kabuuza oba okwekebejja kulinda ebirala nti abasibe balina okukuuma so OC naye kyeyakola n'ayimbula basibe ate tewaliwo etteeka eritukugira nti omusibe bw'abeera mu kkomera tuba tulina omuwaayo ku b'eŋŋanda ze oba ku bapuliida be tekiriimu etteeka ligamba nti omusibe bw'aba ekiseera ekituuse eky'okumuyimbula bwe tumuwesikootinga oba okumuwerekera ne tumutuusa ekkomera weerikoma n'akwata amakubo ge era bwe tutyo bwe twakola kyekiriwo so bapuliida okutusongamu olugalo n'omunwe nti bye twakola tebyali bituufu abasibe abakyareremba n'emisango bali wansi wa kooti yerina obuvunaanyizibwa kooti ye bweba teyeemulugunya nti twakola ekikyamu siraba lwaki bapuliida b'abasibe ate be baagala okwefuula kooti so n'olwekyo njagala eggwanga lyonna likitegeere nti tewali nsobe enneegi abakulembera amakomera gye baakola era mu bye twakola twabikola tukwatidde wamu ne kooti. Weewaawo weebalege bwana Dennis Kato luwandaga n'ensonga ezo ndowooza oziwulidde bulungi. Poliisi mu mbeera yemu okusinziira ku mwogezi wayo Fred Enanga agamba waliwo akabinja k'abantu oba akabondo k'abantu akabadde keefunyiridde
omuze ogw'okulumbanga amasinzizo obudde obw'ekiro. Manye amasinzizo ago omuli kanisa, ekeresia, mizikiti gakozesa ebyuma ebya sound system mubimanyi bulungi nnyo. Kakati bano babadde bajja ne babba emizindaalo, ne babba ennanga, ne babba buli kantu. Enanga agambe nti bano bamaze okubakwata, akabondo kanene kagenda kubannyonnyola gye bajja obuvumu obuyingirira ekkanisa, ekeresia n'emizikiti ne badda ku byuma bya Katonda ne babibba. Waliwo akabondo akazze kabbira mu masinzizo n'amakanisa mu bitundu eby'Ennabweru, Nansana, Wakiso. Babiri ku bo bakwatiddwa omuli Kavuma Arnold ne Walugembe John. Bannaabwe basatu omuli Ashraf Wilbur ne John tukyabawenja mu kiseera kino. Bano bagenda mu kanisa eya Holy Spirit Healing Church e Nabweru South ey'omusumba Namuli Prosi. We bamenya bajja mu system, speakers, amplifier, mixer, microphone, biki byonna church byekozesa mu kutendereza. Weewaawo okyali ku Kyebasa Fama Radio Serubwatuka 88.8. Nze Buddu bannaffe abali e Nansana wali ku Masitowa, Nansana yenna abali e Nabweru, abali wano mu bitundu eby'Namuŋŋoona, Masanafu, Lugala, Kosovo, Lungujja, Natete, Kyengera, abali e Mutundwe wali Kasozi waggulu, mwebale kutuwuliriza kankomewo. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88.8 radio y'obujjejja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Eyo nonga nakakujjayo ebbugumu lino lyeyongedde mu kalulu ka Serere County. Okimanyi bulungi nnyo nti kakuyege oba okunoonya akalulu kukomekerezebwa lunaku lwa nkya. Wabula waliwo ebibiina by'ebyobufuzi ebiri mu kutya ekuludde oluvuganya gavumenti omuli ekibiina kya NUP naye tekyasimbawo muntu wabula kyawagira Alice Alaso munnakibiina kya ANT oba giyite Alliance for National Transformation. Kakati olunaku olwaleero wabaddeyo okunoonya akalulu mu bitundu eyo. Okulonda kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23 lwe lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Jjukira bulungi eyali omubaka wa paalamenti akiikirira ebitundu bya Serere County Patrick Okabe twali tufundikira omwaka oguwedde 2022 munange yafiira mu kabenje k'emmotoka ate ne mukyala we. Kakati enteekateeka za kujjuza kifo ekyo embiranye eri wakati w'oludda oluvuganya n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Naye olwaleero kuliro ekibiina kya ANT yejja n'ogira ggooli Mugisha Muntu nakutegeezaako ono yakulemberako eggye ly'eggwanga erya UPDF nga CDF nga wa myaka 28 gyokka. Omukulu ono agambye ndekyewuunyisa lwaki amagye ne poliisi biyiiriddwa mu kitundu ekyo ekyeserere nti bino bigendereddemu kutiisa abantu butenyigira mu kalulu ako. Jeno Jerigoli Mugisha Muntu oyera agambye nti bakooye okutiisatiisa abantu mu kalulu nga bayiwamu amagye nti emabegako eyo amagye gaali tegeenyigira mu byakulonda. One thing though I am sure of that is not going to stop. If they choose to take the path of violence as they have done in the last 4 or 5 by-elections, then the struggle between sanity and insanity will have to continue. Eventually sanity always prevails. We cannot afford to see insanity, being played out in our country. It may work, it may not work for them, but at the end of the day, there are those who want to see sanity in this country. And we're not going to give up. We'll just continue. This is part of the struggle. The only thing is that we'd like to call upon the president of this country. We are 45 million people. When you got those rallies, there are more young people, kids outnumber. So what kind of future are we building for them? He needs to ask himself that. And just want to hang on to power, use the state machinery, do all kinds of things to sow mayhem. Eventually that can cause a heavy cost to the country. Ye omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye ng'ali mu bitundu ebyo anoonyeza Alice Alaso Kalulu agambye oba awadde abantu amagezi mu bitundu ebyo ebyeserere ndi baleme kutiisibwatiisibwa bakeere balonde enkyukakyuka. I know that the regime is trying to break your spirit to
to steal votes, to rig, and to imprison you. One message to you that I brought is that keep strong. Every effort is important. But we use this opportunity to come and speak to you because you cannot allow us even walk. There are even roadblocks everywhere. Mu mbeera y'emu ye Alice Alaso agambye nti mu kaseera kano tebamanyi lwaki ab'ebyokwerinda bayiiriddwa mu bitundu eyo nti kubanga tewannabaayo mbeera yonna eraga nti waliyo vulugu naye beewunyeza okulaba nga amagye ne poliisi bateevuunyanga munyeera sayidi eyo. The community is getting terrified. Even leaders are beginning to feel uncomfortable about moving out into the community to campaign. And yet here, the NRM is moving freely. I've told you with government vehicles, but they are also moving freely. All the people you've been seeing in Serere Resort, the NRM Secretariat team, they move, they even go drink ajono in the community. And nobody is complaining. Nobody has harassed them. Why should anybody think that we don't have an equal right to be in Serere? So why would they target some of my campaign team, members of the party, members of the cooperating parties? I know that they have put people to trail the NUP team since last week. When these people go to Serere, they have been following them everywhere. Kinana munana katonyezi munana chapa safama. Ekutusaka amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Wabula wadde oludda oluvuganya gavumenti lweraliikirivu mu kalulu ako kubanga babadde bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda akalulu kandibanga kabavudde dda mu ngalo nga bwe kizze kibeera mu bululu obulala. Wabula ayogerera akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga lino Uganda, Paulo Bukenya agumizza ab'oludda oluvuganya agambye amagye ge mulabye agayiiriddwa ne poliisi eyiiriddwa mu bungi byakwerinda bya mukulembeze wa ggwanga era olunaku olw'enkya nayo weri tebo habulwa Kaguta Museveni kabwejungira w'eggwanga lino Uganda lwasuubira okubeera mu bitundu ebyo ebyeserere kubanga kakuyege akomekerezebwa nkya agenda kuba anoonyeza munnakibiina kya National Resistance Movement NRM akalulu saidi eyo mu bitundu ebyeserere. Paulo Bukenya agambye bakulumutira bwerere ebyo byakwerinda bya president era mukimanyi bulungi nnyo president waba agende wantu ab'ebyokwerinda basookayo okulaba oba okuteeka entambula y'omukulu. Campaigns zo zeserere zigenda bulungi maaso era akalu kagenda bulungi maaso. Leero lwe lukulembedde olusembayo era aba candidates basobodde okugoberera enteekateeka eyakkiriziganyizibwako. So simanyi wawe kiva okutandika ate okweraliikira nti nno akalu kakyuseemu oba enteekateeka ekyuseemu. Mpozi ebyokwerinda bibeera kitundutundu ku ntegeka ez'ebyokulonda okuggyako nti nga bw'omanyi nti ne ku nnaku zisembayo abakulembera ebibiina by'obufuzi bakkirizibwa okwetaba oba bakola enteekateeka okubeera mu kalulu. Ekibiina ky'NRM kirina chairperson ate nga ye mukulembeze w'eggwanga era nga naye asuubirwa okuba nga yeetaba mu kunoonya akalulu eka candidate w'ekibiina ekya NRM. Enteekateeka y'ebyokwerinda ebya president eyawukanako ku nteekateeka endala eya bulijjo. So ekyo tekitegeeza nti nno waliwo ekiba kikyuseeko okuggyako presidential security nga bw'ebeera bulijjo tugimanyi era sigwe kusoosa okulaba nti president waba mu kitundu wabawo enteekateeka y'ebyokwerinda eyawukanako ku ya bulijjo. Yembeera eyo nkugambye nti Serere kaakati ebbugumu lyeyongedde saidi eyo mu kalulu akagenda okukubibwa ku lunaku olwokuna. Nzikirize Serere enveeyo zambwa nzije wano mu disitulikiti ey'Empigi abatuuze ku mwalo gw'e Katebo wali ku nnyanja Nalubaale mu ggombolola y'e Buwama disitulikiti nkugambye y'Empigi kaakati bakeeredde mu ntiisa gy'otalabanga olw'omuvubi agudde mu nnyanja n'afiiramu abadde adduka kikwekweto eky'amagye. Amagye gali mu nteekateeka ey'okutereeza ennyanja oba okulwanyisa envuba embi ku nnyanja. Nonanga ono bw'abadde adduka ekikwekweto agudde mu nnyanja n'afiiramu. Kankuwe mukulu wange ono Patrick Serugo Empigi eyo tavaayo.
kigambibwa okuba nga ab'eggye lya UPDF erirawuna ennyanja Nalubaale okuziyiza envubi emenya amateeka bwe babadde mu kikwekweto omuvubi Batabula Po ow'emyaka 37 nga okusinga bamuyita lya Bata nga mutuuze mu LC ya Bulunda Katebo Buwama yabeekanze nti n'agezaako okudduka nga atambulira mu kaata akappala kyokka bwe yalabye abajaasi banaatera okumutuukako yabuuse n'agwa mu nnyanja n'afiiramu nga yabadde abuzaayo akabanga katono okutuuka ku lubalama era abatuuze omulambo gwa Bata baagunnyuludde mu mazzi akawungeezi k'eggulo. Abatuuze b'e Katebo Bulunda Buwama nga bakulembeddwamu omuwandiisi ku lukiiko lwa LC ekitundu ekyo Mbonipa Bumaali banyiivu nnyo olw'ebikwekweto by'amagye ga UPDF olw'okuba bivuddeko abantu baabwe bangi okufiira mu nnyanja ne basaba nti ab'eggye lya UPDF baggyibwe ku nnyanja nti olw'okuba obulamu bw'abantu bukulu nnyo okusinga ebyennyanja. Okutwaza wamu abatuuze b'ekitundu kino eky'e Bulunda Katebo tuli ennyamivu ku ngeri y'abasirikale bakolamu ebikwekweto byaffe ku nnyanja. Emirundi mingi bazze bakola ebikwekweto ebiviiramu abantu baffe okufa. Ekyokulabirako waliwo omwami babita Kalooli yafa yafiira wali Katebo. Ekyokubiri waliwo omuvubuka eyakafa mutabani wa Zakariya muganda wa Zabuloni naye baakola ebikwekweto bagwamu babiri Mungu n'asaasira omu n'asimattuka naye ono mutabani wa Zabuloni n'afa. Wayise emyezi ndowooza girenga nga 3 ate n'ono Bata naye bakola ebikwekweto ne bamugoba nagwa mu nnyanja naye n'afa. Kitukosa nnyo abantu baffe okufa mu nkeefaananako bwetyo. Tuganye balikola emirimu gyabwe ne batekemu obwegendereza nga bakola kuba bateekeddwa okukola emirimu gyabwe naye batekemu obwegendereza kubanga abantu bwe batta balina obulamu nga nabo bwe balina. Tuli benyamivu nnyo abantu baffe okufa mu nkeefaanana bwetyo buli kaseera butakedde. Ebikwekweto bisuuse ku nnyanja naddala wano Bulunda Katebo abantu bafa okukamala obumazi. Kyokka akulira eggye lya UPDF erikwasisa amateeka g'ebyobuvubi ku nnyanja Nalubaale mu bitundu eby'Empigi ne Kalungu, Kapiteeni Obo mu kwogerako ne CBS agambye nti bo nga abakwasisa amateeka g'ebyobuvubi tebaagala bavubi kufa. Kyokka abavubi be beereetera obuzibu kuba bonna bakimanyi nti tewali akkirizibwa kukozesa bwato obwappala nti era tewali atamanyi kika kya butimba obukkirizibwa mu kuvuba. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Weewaawo eyo nayo tuvuddeyo nzikiriza tuyingire ebisenge bya kooti ne mukyala Betty Mukisaziwa gye buvuddeko awo. Kooti yaddiramu ababaka ba paalamenti Alan Sewanyana ne Segirinya Mohammed nga Muteesa bwe yaddiramu ab'obugulu obutono oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu nga bali mu kabula muliro naye olunaku olwali babadde balina okulabikako mu kooti tebalabise ate nga bali bweru. Mukyala Ziwono ensonga za kooti ankira okuzimanya obulungi era katubuulire lwaki bano tewalabiseeko mu kooti. Mukyala Ziwa bannamateeka baabwe okubadde Samuel Mulindwa Muyizi bategeezezza omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka nti abantu baabwe tebasobodde kulabikako mu kooti olwaleero olw'ensonga nti babadde balwadde era nga bafuna obujjanjabi mu malwaliro ag'enjawulo. Bano bagambye nti tewali ngeri musango guno guyinza kgenda mu maaso ng'abantu baabwe tebaliwo. Era n'ekirala bategeezezza omulamuzi ono nti abantu baabwe oba ababaka ba paalamenti bano bawakanya engeri gye bavunaanibwamu nga ne bwekityo bateekateeka okwekubira endulu mu kooti etaputa ssemateeka emale okutaputa ensonga zaabwe. Munnamateeka Mulindwa Samuel Muyizi agamba nti abantu be bawolereza bagamba nti okubawozesa mu kooti ebbiri ey'e Masaka ne Kampala wano kimenya ssemateeka era kityobola eddembe lyabwe era n'okubikka abajulizi abagenda obbawako obujulizi baweeko obujulizi nga tebabalaba nakyo kityobolera ddala eddembe lyabwe nga ne bwe kityo baagala bagende beekubira enduulu mu kooti etaputa ssemateeka ensonga ezo ezirambulule bulungi. Ababaka bano bawakanya engeri omusango guno gye gutambulamu omuli okulaba nti waliwo emisango ebiri egifaanagana gumu guli Masaka omulala guli Kololo baagala byonna bibuleetebwe mu kooti emu bawoze. Ekirala bawakanya okuba nti nno kooti yasalawo nti abajulizi baleme kulagibwa public oba abantu bonna kubalaba kuba bakikakasa nti obujulizi obuyinza okusaabula obujulizi bwabo bwe bagenda okuleeta bwe babakweka tebajja bufuna mu bali abasinga okubamanya kuba bo balowooza nti abajulizi abe basinza okuleeta bannabyabufuzi
era babawako obujulizi lwa byabufuzi. Ensonga lwaki balemeddeko bagamba nti tugende tuwakanye ekintu ky'okuba nti nno waliwo abajulizi abatagenda kulagibwa mu lwatu nga bawa obujulizi ku bo. Ku nsonga ey'obulwadde munnamateeka ono muyizi aleese abamu ku bantu abeeyimirira ababaka bano okukakasa kooti nti mu butuufu abantu bano balwadde kubano kubaddeko Ibrahim Semujunganda ng'ono yeeyimirira omubaka Alan Sewanyana ne Robert Walugembe ng'ono y'omu ku abo abeeyimirira omubaka Muhammad Ssegirinnya. Bano bakakasizza nti ku makya olwaleero nga tebannajja mu kooti boogeddeko n'abantu bano era ne babakakasa nti balwadde nnyo tebasobola kujja mu kooti. Bano baleese n'ebbaluwa okuva mu malwaliro ag'enjawulo ge batoogedde mu kooti olw'ensonga z'ebyo kwerinda ezikakasa nti mu butuufu abantu bano balwadde. Omulamuzi omusango guno agwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja lwe gunadda mu kooti. Kinajjukirwa nti bano bavunaanibwa n'abantu abalala ab'enjawulo emisango egy'obutemu, obutujju n'emirala nga gino gyonna gyekuusa ku bijambiya ebyaliwo mu Greater Masaka. Agakutte omubabiro amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Weewaawo ddala gegakutte omubabiro mukyalazi woono sinnamukkiriza kuva ku muzindaalo. Ojjukira bulungi nnyo omuwala Alice Nagirenya yawambibwa wano erungujja ne dereva we nattibwa omulambo gwasangibwa mukono eyo nga guvunda. Naye katubuulire abagambibwa okubeera abatemu waliwo akkiriza nti ddala yali mu ttemu eryo ery'okutta omuwala oyo. Bino biri bitya ate mukyalaziwa? Olunaku olwaleero omu ku babadde bavunaanibwa emisango egy'okutemula okunyaga Alice Nagirinya wamu ne driver we Ronald Kitayimbwa olwaleero akkirizzwa omusango era n'asaba famire y'abagenzi bamusonyiwe basonyiwe okutta abantu baabwe yesebo era n'asaba ne kooti eno emubeerere ya kisa emusalire ekibonerezo ekisaamu olw'ensonga nti gwe mulundi gwe ogusooka okuzza emisango bwe gityo ate era tayonoonye budde bwa kooti. Mukyalazi watubuulireko ani oyo akkiriza nti ddala nze natta oba nali mu butemu obwo era kooti eragidde ki oba esazeewo ki? Akkiriza ye Isaac Senabulya era nga omulamuzi Isaac Muwata owa kooti enkulu mu Kampala agenda kuwa ensala ye olunaku olw'enkya. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lugambye nti omuntu ono lusabye kooti ewe Senabulya ono ekibonerezo ekikakali ekyokuwanikibwa kalaba olw'ensonga nti guno musango yazza gwanaggomola ate tegusangikasangika. Engeri gye battamu abantu bano yali yantiisa nnyo nga ne bwekityo bateekeddwa omuwa ekibonerezo ekikakali kisobole okutiisa oba okukoma ku balala abayinza okulowooza okuzza emisango nga bwe giti. Era mu ngeri y'emu ssaabawolereza wa gavumenti n'amuggyako omusango olw'ensonga nti tewali bujulizi omuluma. Bwe twogerera abawawaabirwa mu musango guno basigaddeko 6. Omu bamuyimbudde omugagendeeka tebanamuyimbula Mwami Lukenge. Kooti yakuwa ensala yaayo olunaku olw'enkya. Kale ye mukyala Betty Mukisaziwa n'ensonga ezifuutuse wali mu kooti. Tukyali kumujugumiza gwanga wano katono nnyo tweyongere. Gwe yasubiddwa amawulire g'ebyemizannyo olunaku lwonna gaagano tugakutuusaako wano mu pulogulaamu yaffe y'amawulire agakutte omubabiro. Weewaawo tewali kuwandanya tugguse na byamizannyo n'omulangira Isa Kimbugwe bati ayambadde yayogerera essaza ly'e Butambala liri amatobuta yayogerera emipiira gy'ebika by'Abaganda ye muntu gwenjogerako oyo era nzanisa okulaba Munnabuddu nkulamusizza nnyo nange nenkwebaza emirimu gy'okola esebo akabuliro kabadde kangi naye ngenza okukomawo ng'essaawa oyambala ya zaabu ekigambo ekiriko kirabye soma kuliko ekigambo nti Munnabuddu Sharif Lukenge sebo Munnabuddu essaawa bakola yo eva Germany buterevu eno yava Greece mu kiseera ng'oyambadde essaati ya CBS eya kyenvu eya gundi
eya cream esebo si kyenvu esebo okubya bulungi ekikalu empale enzirugavu n'engatto nzirugavu ey'omusonso esebo nga bulijjo osaze kimemeya eno ebbali enviri teri wakati weeziri akalevu kalumaggamagga oli wakatakketakke nyambadde saati ya bbulu eya CBS empale nayo ya bbulu engatto nzirugavu nange nkubye ekikalu mpomye nze ndi muddugavu naye senziiziri oli yaddeko ndi munnabutambala gw'oli munnabuddu kantandike amawulire g'ebyemizannyo kubanga abantu babadde bagagala okugawulira mpulira mu kiseera nga ne munnalwabenge ono omutuuze w'erubaga jjajja William Kigongo atubuze ku maaso simanyi oba gwakulaba ku mwoyo kwali jjajja William Kigongo tulina ensonga zetwagala okukunnyonnyola ate ku luno twawandiisa empandiika n'olwekyo kkiriza tukusinkane tukubuulira ensonga ezo akati munnabuddu amawulire gentandise nago ga mpaka za masaza aga Buganda bannabuddu tebatudde bannabuddu bali mu kwekolamu mulimu okulaba nti bagenda mu maaso balina bingi nnyo bebateeseteese nanga mwe bebateeseteese mwe muli ekijjulo maheke yali ani simanyi ekijjulo maheke kya mirundi ebiri waliwo ekigenda okubeeramu bannabuddu eri e Masaka bokka n'ekigenda okubeeramu bannabuddu abawangalira e Kampala akati ennaku z'omwezi nga 24 olwokutaano luno bannange buli munnabuddu gy'ali obeera buddu ozaalibwa buddu wawasa buddu olina ensalo ne buddu bannabuddu be bakusasula jangu obeewo mu kijjulo ekigendereddwamu okusonda ssente okuddukira ttiimu ya buddu eri mu kwetegekera fayino ya mpaka z'amasaza nga batuuka ne Busiro tulyoke tubakube fayino ejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu mu kisaawe wankulukku ku mitwalo 2 n'emitwalo 5 akati bannabuddu olw'okuba nti baagala ssente za ttiimu mu kiseera nga ne ttiimu etandise okutendekebwa ekijjulo kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 olwokutaano luno kigenda kubeera ku Mapolifu Hotel Mapolifu Hotel ludda kibuga Masaka nga sigimanyi Mapolifu sigimanyi ejja kugiraba n'ekigambo nsoose kiwulya leero hoteri y'amaanyi nali njisuzeemu wekka anji akati omuntu wamu kaadi egenda kugula emitwalo 5 abantu babiri emitwalo 10 busente butono abantu 4 emitwalo 2 sente nga ntono n'olwekyo bannange mugende eyo era abeetaaga kaadi z'ekijjulo kino ziri ku bifo ebiwerako ofiisi za CBS Masaka ofiisi za Segikeni Services Totaro Masaka ku Mapolifu wennyini n'ab'olukiiko oyinza okusanga ssentebe Lutaya Yosefu ow'ekirimya n'omugamba mpa kaadi n'agikuwa n'olwekyo bannabuddu mugende mufune kaadi ezo ekijjulo ennaku z'omwezi nga 24 omuwanika wa ttiimu ya buddu mwami Segikeni Sega we yantumye okubategeeza bannabuddu abawangalira e Kampala ennaku z'omwezi nga 28 mugenda kubeera ku Papa Paulo wali mundeeba wano wansi ebisale bye bimu nedda kaadi ya emitwalo 10 mwabe Kampala kubanga sente muyina emitwalo 2 n'emitwalo 5 emmeeza yahakadde bannabuddu obwo busente butono waliwo gwenda baawo bamuyita omugagga omuto wemasa nti yeeyita omugagga omuto awo ndowooza ebyensonga jja zimaliriza nange ndi weebutambala nandiguzeeyo kaadi naye ngenda funa abagagga bangulire oyo omugagga omuto ajja agula ekkaadi z'emasa kubanga ne Katambala yennyini alina okutugulira kaadi kubanga mukoddomi weeyo tomanyi ate nga Butambala ine ensalo ne buddu ne mayumba 10 ayiwa ina RDC RDC wa masipayimani bucha nawo olina okugula kaadi kubanga olinawo oli mukoddomi ayinayo enjobo n'olwekyo bannaye bannabuddu bwe batyo bateeseteese era ekijjulo ekyo munnabuddu ekyemasaka n'ekyekampala byonna ngenda kubibeerako mwami Segikeni Sega wayantumye nkunge kunga ate nga gwakutte omuzindalo gw'ebuddu lwaki tetukunga weewaawo bannabuddu baleete ssente muleete ssente ennaku z'omwezi nga 4 musamba Busiro omugagga omuto waliwo gwenda bawugaba ssente Saalongoli kya Kimera Oketu Events gwegula mmeeza Masaka ne wano Haji Muniru Kayanja HMK Transporters gula kaadi bannabuddu bawagire ate kubanga bannabuddu batambulira mu baasi zo era kati Busiro yeri etya Busiro enteekateeka ziri ziteezi Busiro ezimu zikyali kiri muttu
naye nabo bana bambuulidde ebigenda mu maaso ngenda kujja wano mbyanje naye nga Sebwana Charles Kibere kisiriiza akunga bannabusiro muleete ssente ttiimu yeetaaga ssente muvujjirire essaza Busiro abamanyi Sebwana abalina essimu ye atagimanyi gisaba oyo agimanyi muteeke ssente Busiro yeetaaga ssente kayiwambira ng'agamba awulidde tegeeza omulala bw'otyo naku z'omwezi nga 24 ekijjulo Masaka wiiki eno ku Lwokutaano naku z'omwezi 28 kumapolifu kati 28 popopo wane mundeeba bannaye mugende mugule kaadi Buddu yagala ssente tetuvudde ewaabo munnabuddu tunaatera n'okusiibula Hajati Hanifa Birabwa akulira abawagizi ab'e Buddu awo mu Nnyendo munnange ebyo byategeeza abantu bo bonna bootwala baleete ssente akati munnabuddu awo nvuddewo njagala kukuwa amawulire malala naye olunaku olwokusatu luno olunaku olwokusatu leero mmeka leero 2 nga 22 abantu b'e Butambala tugenda kubeera ne bulungi bwansi ow'omuggundu awo mu tawuni y'Ekibibi Saabagabo Kibibi Manisul Kirumira yagambye antumye okubategeeza ebyo Katambala n'abantu bonna bagenda mwegattako bulungi bwansi abantu b'Ekibibi tugenda kumukola ku lunaku olwokusatu luno awo mu tawuni y'Ekibibi bannaye tukole bulungi bwansi siwe kiri amawulire amalala munnabuddu genkuleetedde ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere y'abazannyi abatasusa myaka 2 ye ya Uganda Hippos erimu bannabuddu bangi abayitibwa ku ttiimu eyo Lukwago Aruna alina osamba fayino okujjaho nga ttiimu ekyali yayinza okumiisinga naye gyali ku ttiimu eyo Titus Sematimba yayita Buddu gyali ku ttiimu eyo sijja bamenya kwa nabamenya nizo surawo ttiimu eyo ekubye Central African Republic goals badde 2-1 mu mpaka za Africa Cup of Nations under 20 ezindira Emisiri goals tebeddwa Captain Isma Mugurusi ne Dembe John Paul yasambira musaza lye Bururi naye nga mu kiseera kino ali ku ttiimu y'essaza Mawokota ndowooza owulira amasaza gegazanya bulamuwe gali amasaza gakola ebintu bingi nnyo n'olwekyo empaka z'amasaza bannange zireese ebintu bingi zireese ebitone ku ttiimu y'eggwanga n'olwekyo abazannya bakyaziyisamu amaaso mwaba n'amanya akati Uganda Hippos bwe wangudde omupiira ogwo egenda kudda mu nsiike eri mu kibinja bbanga 23 egenda zanya Congo Brazzaville ate nga 26 ezanyi South Sudan olwo nno weeneba eyiseewo onoowulira ebinaddako awo nno erwana okuddamu ogenda nedda okugenda ku fayino zino empaka zerimu yagenda ku fayino mu mpaka ezasembayo 2-1 Mauritania naye Ghana n'egikuba 2 bwereere n'esubwa fayino naye ku luno bwegenda ne ku semifayino ejagenda mu mpaka z'ensi yonna eza World Cup ezinabeera mu Indonesia akati Uganda Hippos wansi w'omutendesi Jackson Mayanja Mia tulinze bwe bagenda okweyisa waliwo kanso Matovu Musa Kimirante munnabutambala oyo w'Ensonga atwagala nnyo amawulire gano agawuliriza okufaako obufi era nawe omutumidde Bena Nakasule oyo saagala mwogereko ye muwandiisi wa ttiimu ya Buddu saagala nnyo mwogereko kubanga ensonga zange ne Bena Nakasule ozimanyi bulungi era siwe kiri nzogere oba nzireke ate omuzogere gwate sebo tezindi togogera kwera akati munabuddu sebo kilabu ya KCC eyesoze omutendera gwa timu 16 KCC ye mukwano gwa banji Kasasiro Boys besoze omutendera gwa timu 16 mpaka za Stanbic Uganda Cup sebo Stanbic Bank iziteka mu senti akati besoze omutendera gwa timu 16 bakubye kataka eyembale eyo golo zibadde 3 ku bwerere aranokero shungu shishungu kankonde ne Rogers Matowe batebe golo ezo KCC egase club ezayita weda 16 Express Police Ndeje Wakiso Giants Ondo Paraka Bayiti Stars Mbala City Vipers nendala bayita wodda tulinze bururu we bugenda okwatibwa ebweru gwanga teriyonjo kyamaanyi Arsenal yekyakulembedde enjovu yali egenze negwa enjovu yazzeeyo yagomyewo ennyo kutuzi njovu ki nzomanye ebintu bya Bungereza ebyo sibigoberera saagalira ddala byakutama siina kyempagira Vipers
awo nkuwulira ntenna wangula mupiira gwonna mu CAF Champions League kyannaku piro gwasooka bagikuba 5 bwerere ogwazeeko ewaka maliri esebo kakati egenda Sara ku kyalo ya Tanzania eyo kuzanya Simba naku z'omwezi nga 7 mwezi okujja ogwokusatu ebyo bye biri awo esebo kale encha Champions League gyali Liverpool Madrid nagwo gyeguli ogwo ate ku lwokusatu njagadde bategeera ogwo enkyo natuwa omulala n'abawo omulala kale ogwankizo nze kale ku lwokuna Manu Barcelona ate ku lwokusatu tewaliyo mupiira gwonna hasi gy'amaanyi waliyo ki jagimanya nze kubanga amawulire gano oyagala gakutte mu babiro kwega ebiriyo olwokusatu tebikutte mu babiro katuseke tujjewo ebyenkya ate ebyolwokuna ng'obyogedde akati munawuddu esebo ow'embogo bakiya gwe bazaala ekakuba ebutambala akutumidde ali mitala w'amayanja naye aŋŋambye nti abantu b'ekakubo ebutambala gye bamuzaala batumidde nnyo anti omulaba ku mitimbagano abeera okonaazina akaluba bitya nate nga omwana omuwala wakalubira esebo kuba kiba kyewuunyisa gwate sebo omuwala okaluba otya mpa ebyenjawulo tuve wano obudde bwatu ebbugu mulingi nnyo ensangi zino ebbugu mulingi nnyo akasana kaaka abaali batanaba kiro kati banaaba butereevu ovaayo wekka abantu ebbulangiti basuula nsuule esebo tebakyebikka abantu obeera obalaba ninakawo ne gwe nabuuzizza nti owaaye osula sima mu nayiti nambw asula kati muleesu yesuba leesu gyesibako obwesi okwewala ebbugumu ate ebbugumu lingi ate n'abakazi boyo battirako ne ku liiso kubanga boyo ebbugumu akati ate mu bbugumu lino erizze bbugumu lya mirundi 2 mpulira munna Buddu Lukenge Sharif mpulira bibyo abatuwuliza mbadde mbabuzeeko olw'ensonga z'omanyi naye katuwunzi uno wooli kooti e Singapore esobeddwa ekyokukola ate kiki abavubuka 2 omuwala n'omulenzi bwe beekubidde enduulu mu kooti nga ebyokufumbirigana bibatabudde ababiri omuvubuka omulenzi yeyasooka okuddukira mu kooti ng'avunaana omuwala nti okuva mu 2016 buli lwe baasinkana n'omuwala oyo banyumya biboozi byokka ebitalina makulu kyokka emyaka gitambula ne gimugendako ng'omuwala akanya biboozi talowooza ku bya kumufumbirwa bannange amawulire gategeezezza nti omulenzi ayagala omuwala oyo amuliyirire olw'okumulya obwongo kyokka n'agaana okumufumbirwa amumalira obudde kooti ng'etegeka okuwa ensala yaayo n'omuwala addukidde mu kooti endala n'assaayo omusango ng'avunaana omulenzi oyo nti asusse okumubeeba obufumbo amwesibyeko n'amusubya n'abasajja bategerekeka nga batyayambadde abandi muwasizza naye amwesibako amulemerako kabaani ku ndongo wakyabeera kwaba abakazi ajje ku beeno ewaffe omusajja nze nange njagala omukazi ajje ku ffe eno ajje ku beeno atuuka gwogamba sikusangawo nosanga yaguze esigiri Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like.